Chitalo nnyo chitalo ddala wetuwugirira saawa zineno maziga hana biwobe kusaidia omwana helicopter guy video yonna tugikuletedde bikituufu yeye oba nedda abadde asomera ku light video tugirina mu maaso ogenda kubanga oinyaka gw'omuzadde ali eyo nga olina omwana wo ngali mu secondary yakava mu secondary video eno mbadde nsaba tugibuuka tumanya enkya naawe kisobola okubeerako god forbid awo wenyini nyongera n'okujjukiza tanabatuula ka video kano ka like katuwele like abenga kasotambula katukira obonna abanjagadde okumanya kweno information naddala abazadde abalina abaana nga bali mu masomero naabo abatali ha mu masomero nakuholwalira waliwo information isobodde okuvaayo niraga nti no omwana oyo gwe mulaba ku screen yamwe amanyikiddwa nga Trevor Mangu ono nga ya graduating oba nga yamala form 6 last year wali eri ku elite school ono mwana akigambye kubanga yafudde heart attack oba heart stroke kitegeeza kyawo omuzungu abagamba heart attack kwe kubeera nga mu musaayigo oyina blood clotting etambuliramu nemala netuuka ku mutima oba ku bwongo ne bukola ki n'ofa tebantu tunaba kuvaayo bati bana bakuvaayo ne ba specifying ne bagamba oba clot yabadde mu mutwe oba clot ne yabadde mu ki yabadde mu kifuba naye ekyo kintu kibeerawo era kituukawo buli omu mujukaye bulungi ntino ne katolu bwamwe yafa kye bayita stroke oba heart attack ino video nga bwe nkugambye njagala abaana bamubeere physically fit tebakoma okubeera physically fit wabula batwale nga kumubejjula check-ups ez'omutima okukebera omutima gwabe kuba batya pulses zitambula zitya kubanga haziyambako abasawo okubeera nga bamanya omwana wo ali mu health condition ki sokolize ku byamutuuseeko naye kigambe kubanga omwana yafudde si oli yajja mu helicopter wabula yakuyekubako bekubye ekifaananyi ku helicopter oli omwana yakola ki yajira mu helicopter yakyali mulamu bulungi nnyo era nga he is alive and kicking njagala tukawulirize bulungi kikeni ng'atuwa message okuva eri helicopter guy male nkuletere ne senga w'omwana ono yafudde Ashla Price mu maaso n'abalala helicopter guy yafudde mu mawulire ge tuyinawo bibadde bisachulatingibwa kino tekiri fantastic nti helicopter guy yafudde si kituufu helicopter guy akyali mulamu ono omwana yafudde bamuyita Trevor bamukazaako erinnya lya Mango ono omwana abadde swimmer yafudde heart failure ekyo kiyinza obbanga kituufu babadde bamutwala mu ICU n'afa bambi omwana ono yaziikiddwa Katosi abaana bagenze okuziika Katosi bambi tubakulisaayo nnyo yaziikiddwa Katosi ono omwana abadde swimmer in fact ng'asomesa n'okuwuga mu mawulire agali mu nkubo gagamba mbu ono omwana Mango yasomerako ku elite wabula promo lwaggwa ebiseera ebisinga mu third term n'avaayo n'agenda kuhana so agatambuzibwa nti helicopter guy yafudde si kituufu bambi helicopter guy temumubika musajja akyali mulamu ono Mango yafudde era yaziikiddwa Katosi yafudde heart failure abadde musajja muwuzi nga iza swimmer ate nga teacher bantu bange temutabula lumbe ono si helicopter guy naye yayinamu ebifaananyi ng'ali ku chopa naye si yona helicopter guy gyaliyo ne results ze twaziraba ono munnange Trevor Mango bamumanyi by the way according to the reviews zendabye he was a good guy kuba olaba media terimba bw'oba obadde muntu mubi wali eringa bateekako yakola bwati naye buli omu abadde alumwa nnyo nga buli omu agamba he was a good guy naye munnange ebintu by'okufa entaana tebimanyi ebyo oba oli gudu oba oli ki naye tunakuwalira wamu ne bazadde be ne ka girlfriend kuba nze manyi kati kye kayitamu bambi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Essomero lya elite tunakuwaliramu wamu nammwe bitalo ddala ebya Trevor Mango kibinyo nnyo omwana ono ku prom twamulabako yajirako ne mu nnyonyi
naye kyannaku nnyo okubeera ng'omwana omuto bw'ati afudde. Ate nga bagamba heart failure, haati omutima nga bw'obimanyi, ebintu by'omutima tomanya, guzikira oli awo. Sobola okubeera nga tutudde wano tunyumya ne guzikira, naye nga tunakuwalira wamu nammwe ab'essomero, bayizi banne, mwenna ababadde bawuga naye, mwenna ababadde bakola buli kimu naye, kibi nnyo so girlfriend we. Kibi nnyo kuba ngenze ne stalkinga ka page ke nga maziga meereere, kitalo nnyo.